nakwata esimu naawe okiwulire muli nti akimugambye naga your dad died tata we yafa. I'm for real. More than real. Namwe tata we yafa. Nawe ko oli ku simu nagamba tata we yafa. Namala nakujjako. Ekitegeera kati ekima ekitataganye enkolagana yange n'omwana. Teri musajja ayagala kuwulira bigambo bifanaganako ng'ebyo. Alright, mwasibye mutya abalungi abatulaba. Yes, amanya n'eddoboozi nze Jonas Sentongo. Mbanirizaako ate nate ku mukutu gaffe guno omugazo gwa Tindi Files. Gwe ne akatwenga kugenda ddala maaso n'okubanga ate osubscribinga n'abagamba ine ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu. Olunaku olwaleero nga bwe mulaba social media waliwo akatambi akamu akagendedde ddala maaso n'okubanga ate kabuna emiwabo buli wamu. K'omwana mulenzi yabadde agezaako okubanga ate abanja omwana we ew'omuyimbi omu. Olunaku olwaleero nesitudde ne crew yange tuzze okubanga ate tufuna akawonvu n'akaga ku biki ebigendera ddala mu maaso. Mwana mulenzi bamuyita Busy Natete gwe mbaleetedde olunaku olwaleero. Naye nga tannabaako kyabagamba kamusabire ddala asobole okubanga ate ababuuzaako ate twolekere ekyo ekituleese olunaku olwaleero. Busy. Yes sir. Ogamba otya? Andi bulungi nnyo ssebo. Abasibo ne banyabo. Amanya gange bampita Busy Natete. Busy Natete gaddala Sewati George William. Sewati George William. Yes sebo ndi mwana. Sajja mugawa. Yes sebo. Baba beddira ki Basewati? Abasewati Sewati babeddira Mamba. Yeah. Yeah, baba. Busy oli muyimbi. Yes sebo. Oyimba like which kind of music specific? Kuba dancehall, Afrobeat n'ebinyumire ebirala just ekiba kyenyumidde. Yeah. Nina oluyimba lumu lwe nakulabako balwali lwa gospel kind of yeeyita mulokole. Yeeyita mulokole. Nali mmanyi luyimba lwa gospel. Luyimba si lwa gospel naye lwali just lukiringa air mu ekiri bibi happening mu church. Yeah man, bingi bibira mu church ba pastor balimba ebintu bye bitobera linyimbako. Luyimba lumu lwennyini luno nalabanga UCC yakufulumiza ekiwandiiko kwali kujjayo luyimba lunene ku YouTube yali olutadde. UCC yali eddamu omukulu Pastor Bugingo because Bugingo yawandikira UCC tijjayo luyimba kuba lumuvoola. Then UCC ne muwandikira nti tesobola kujjayo luyimba because te mentioning linnya lye temuli mu linnya lye nti omusumba gundi oba gundi so nga tewali grounds wasobola kuluwerera. Ati yategeera nti luno oluyimba lwali luvoola. Ekyo kyajja olw'ensonga nti waliwo enkolagana emabegako nze ne House of Prayer Ministries. Wali osabira? Yeah, sikusabirayo naye nasabingayoko in a certain ministry. Okay. Yeah, nenvaayo. What went wrong? Waliwo ebyabaawo saagala nnyo biteeka mawulire because n'omusumba naye teyabiteeka mawulire. Okujjako singa babitadde mawulire nange ina. Nekenyera yabimanyi. No abimanyi. Abimanyi bulungi ne mukyala omulungi Susan Makula abimanyi bulungi. Yeah. And then after all this bino byonna okubaawo nga oluyimba agambye lumuvoola. Mwatuulira ddala wamu okubanga ate mukkaanya ku kino oluvannyuma lw'ebyo byonna? No, tetwatuula wamu because no ye just ya requestinga UCC neemuddamu. Okitegeera n'ekikomaawo nga talina kirala. UCC yamugamba okusingako awo osobola okugenda mu court okuchallenginga constitution naye nga ate tosobola challenginga constitution. Yeah. Kale oluvannyuma lw'ebyo njagala ate tudde ku mboozi. Twakulabyeko mu katambo akamu aka making the rounds ku social media. Walumbye omukyala Winnie Nwagi okubanga ate omubanja omwana gwe mulina owamu ababiri. Ki ekyakuviiriddeko okukola ekikola ki? Ekyanviiriddeko nze saalumbye okuba ogamba okulumba kiba kigambo kirala nnyo. Nabadde nyenze kulaba ku mwana. Nyenze kulaba ku mwana because omukyala Nwagi Mama Destiny oba Winnie Nwagi awena musanze yes siwabeera by the way naye just yabadde ali n'emikwano gye yabadde aziwo n'emikwano gye you know one of the friends nangamba you know Winnie's here she's with the baby alina omwana konze waki nensooka ne museninga ne message ku WhatsApp nambulu tikinga konze waki sikwesa opportunity eno because sisobola genda ewe yango bayo okitegeera ate kirala sisobola genda kusomero lya mwana okitegeera so ningamba at least kankwese opportunity eno nzije just ndabe kuki ku mwana
kati ndowooza oli yaŋŋambye nti Winnie yali wano ye oyamaze okuŋŋamba n'agamba nani ne Winnie nti bize nate tajja yabadde ani oyo yategedde nti oki there is a friend that's still a sigala friend newankubadde nti ki yeah one of her friends is my friend omu ku bakwano be mukwano gwange so ye yambuliddemu neŋŋendayo bulungi ntuuka kumbe oli bamugambye dda nti nzijja kutwala mwana Zeyina yadda akitegedde no Winnie yakitegedde nzija okitegeera ene ntuuka ntuuka ku geeti yabadde n'abayaye baawo biki ne bankambuwalira konze bannaye mama w'omwana wange mwali munda okitegeera abo bonna bagayi bamanyi abo babo bewala bye mugundi byabadde nabo munda yabadde akutte omuggo yes okitegeera so ne bankambuwalira twayiseewo dakiika ntono kumbe ne poliisi yagikubidde dda yategedde nti ojja n'ayita ne poliisi exactly because poliisi teri wala nnyo kuvaawo okitegeera so nakubira ne poliisi nakulabye ng'olina abantu abalala badde bakuwerekeddeko mwadde mwetegekedde ensonga zino nze nno ndowooza bwandabye bubi abo bwe balabye abantu ndowooza badde bayitawo naye abasinga badde bayitawo I was only with 2 friends nabadde n'abamikwano gyange babiri bokka okitegeera abasinga ndowooza badde bayitawo ndowooza ne balaba saga ate nga ne balaba akavuyo ffe twali tetuze kola kavuyo no just nadde nze kulaba ku mwana kale kankuzeeko emabega mwasinkana mutya ne Nwagi twasinkana Namasuba yali abeera Namasuba okuzaako emabega nze nva Nateete banzaala Nateete lyerinnya Busy Nateete yes naye nga nkyasoma nali waddalu nnyo mu high school awo so mama wange n'aŋŋamba genda kiwa uncle Namasuba kwegende Namasuba kati nga omanyi naawe ebyekivubuka yayina abaana ab'emyaka gyange nga abawala nga tosolasula mu main house naye nga alina boys quarters nga kuliko n'emizigo okitegeera so n'aŋŋamba kati ojja sulanga awo nga wova n'ogenda ku ssomero okitegeera kati kwezi ennyumba kwenyininyini zalinga wa single rooms Winnie kwe balinga basula yali Winnie Irene waliwo ne mukwano gw'omulala awo kwe balinga basula bapangisa kwe bali bapangisa actually si bali bepangisiza bali they in high school or no bali mu Winnie yali mu vac ya senior 6 naye nga bali mu group ya karaoke so nga omanya abawala ba karaoke nti boss waabwe abapangisiza okubeera okitegeera ne bavangawo ne bagenda ne bakola ki ne bakola kati Winnie yendowooza yali mu high school sorry yali amaze high school ngali mu vac ya senior 6 then akawala akalala ko simanyi byako naye nga Irene ye yali ate yatudde senior 4 school fees nezimubula so baali bawala basatu oluvannyuma lw'okumulaba Winnie yali muntu kwegamba ali somehow oba alina vibe oba kitegeera ye muntu alina vibe omuntu abeera mu kifo si muntu abeera mu kifo ne mutamanya nti waali oba kitegeera mwino recognizing a presence ye kale muntu w'abantu let me say that muntu w'abantu so twakwatagana mangu oba kitegeera twakwatagana mangu nafuuka friend wange nnyo oba kitegeera kati mu kufuuka friend mwe mwava embeera eyo we twafunira baby wajja n'ekigendererwa kya kumukwana twagetinga too close ne tuvaamu ebya love yes twagetinga too close Winnie Nwagi ono abantu abasinga bamutya bagamba nti embeera ze she's such a rude woman gwe wamulaba otya by then tiyalina mbeera ezo munange nno ng'oggyeko bino byonna ebigenda maaso Nwagi is a very good person like gwe mulaba mu media si bwali mulalamuko muntu w'abantu just lwakuba of course era buli muntu aba ne weaknesses naye nga muntu w'abantu bambi oba she's so principled ate omuntu aba principled ate abeera na lugezigezi wano mu Luganda talina nnyo lugezigezi naye kale alina obusungu bungi ye muntu nti if she really loves ate nno munaye ekikwewuunyisa si omuntu asobola okwagala n'adda no she really loves and when she hates kyekyo kigenda maaso okay oluvannyuma nga mufuna baby wammwe yasooka Destiny mwaka ki 2011 plans kize mwali mwetegekedde ddala okubeera awamu nga we nkugambye nze nali nkyasoma of course tewaliwo solid gwali mu class ki
sagala nnyo kwogera class olw'ensonga eno wamanga sagala abantu batandike ku mujajinga because when njogera class n'emyaka gye nalina people are going to judge Winnie forever okitegeera naye nga ate it was out of my will kyava ku will yange okitegeera so nze nali nkyasoma nafuna olubuto naye tewaliwo plan yali eri solid nti ate tukole bwe tuti ne bwe tuti wadde naye yali ali mu vaaka teyalinga mu bya karaoke biki naye twastandinga okitegeera bwe yaŋŋamba nti I am pregnant, I'm expecting. Safuna mukubusabusa because nali mutegedde embeera ze si muntu abuukabuuka nti adde no. So ne mugamba nze I'm ready. Tetulina plan but I'm ready. Nangamba ati nange sigenda kujja mu lubuto. Era ebyo byonna byagamba mukimanyi namugamba ajja mu lubuto ebyobusungu. Obusungu bwe mumwogeze? Yes. Sasa mugamba ko bambi simugamba kujja mu lubuto kyosobola kikola. Gwe wali mweteefuteefu okubeerawo ne Winnie mukolo obufu? Yeah, I was ready. No, for marriage? No, not for marriage, but to take care of her because nali sisobola kugenda ate mu bufumbo nga nkyali mu high school. Naye because we yali abeera walinga wa uncle. So ne tubyogeramu awo nti at least wano uncle asobola we munnyonnyola tumuliramu ekituufu. Okitegeera ebintu bigenze webiti ne bwebiti. So nakuwa room eyo nobeeranga awo ayajja ku supportinga mu ngeri gy'asobodde. Okitegeera obulamu butambule. Okay, oluvannyuma lw'okukitegeera nti afunye olubuto wagenda ddala maaso gonna okuba nga ate opushinga emisomo gyo oba ebyomusomo wabiyimiriza okusobola okuba nga ate obeerawo okuyimiriza family? Nze nagenda maaso nga nsoma naye nga mama takimanyi ne nateete wabula wali we nali mbeera anko wange nga bwe nkunyonyodde ye ng'akimanyi nti kino bwe kiti ne bwe kiti naye nga tasobola kigamba mama because mama bakimanyi. Yali mukambwe? Va kubeera mu bukambwe yandigambye kati gwe tuula zenna ezandibadde za fees tuzisewa zirabire olubuto naye nze nasigala nkyasoma because mama yasigala nga asindika fees okitegeera wali ewa uncle nalinga mbeera bwezi naye nga mama yasasula fees so nensigala nga nkyasoma naye at a certain point nga Winnie oyo ali lubuto natuuka ne ntuulamu nga nze akyesaliddewo nakwata school fees okitegeera ne ngamba uncle nayongerezaako sente ne muwa okitegeera to start up a mobile money business ebiseera ebyo nga zakajja okitegeera nze kennyini ku sente zange nentuula nga anka akimanyi nti tudde nga mama atakimanyi nti school fees namukozeseza birala nentuula taamu esooka n'eyokubiri okitegeera kufaayo eyo care kakati ongamba otya nti omuntu akoze ekitunga ekyo ate aba tayagala mwana we gwe tokiraba? Nange nkiraba. Of course. Okay. Mwabeerawo mutya oba Winnie yabeerawo atya oluvannyuma lw'okuba nga ali lubuto n'ebyokuzaala byonna? She the one caring for herself? Mama Destiny nga wegambye nti uncle wange yafangayo okitegeera ate nayijjukira olubuto nga tennabakula nnyo nga ali mugira emirimu gye yalingamu okitegeera then nga era nga wenkunyonyodde we twakwata sente ne tumukola mobile money at least nga naye aba ayingiza ki akasente nava mu biri ebya karaoke mwamuyizeeyo ka business ka mobile money. Ka mobile money ke kukegambye nti twakwata school fees nakwata school fees okitegeera school fees wange 2 terms nimukolera mu business ya mobile money ne uncle nanyongerizaako ne tumukolera naye naaba nga ayingiza kasente. Kati obulamu mwasigala mu butambuza mwenna oba ensi yabaawula? Twasigala tubutambuza ffenna ebiseera ebyo. Kumala bbanga ki? Ne we yazaalira Destiny awo twayawukana ne Winnie I think nga amaze okuzaala Destiny nga wayisewo ebbanga. Destiny yali ndowooza mwaka nga gumu n'ekitundu beebiri we watyawo. We watyawo. Ki ebimu ku ebyo byabaawuka? Byatwawukanya omuwala we gwenkugambye Irene yali mukwano gwa Mama Destiny Winnie Nwaji. So tweyagala nkyogera kubanga nandikisiikiridde omuntu yenna ali yayinza okugamba lwaki ate ebyo byogera wandibisirikidde naye kankyogere omuntu yenna buli muntu amanye entobo ya buli bukyayi bonna bonna Nwaji bwayina gy'oli. Yes. So Winnie kale nakola ensobi ne kawala kali ka Irene kale she was also my friend then tweyagala ate naye naafuna ki olubuto. That is the time nga Winnie yakazako ne mukwano gwa Winnie Irene naye naafuna olubuto nga omanyi omuvubuka nga otandise ovubuka amampa atimanyi obimanyi tekibeera ku nze n'abavubuka bangi nnyo gye bali. I get. So naye naafuna olubuto
mu kufuna olubuto oluvannyuma Winnie n'akimanya we yakimanya yangamba ekigambo bino Irene ajje mu lubuto bw'aba talugyeemu toliddamu kundaba ne Destiny toliddamu mulaba sigala ne Irene n'omwana gwalizaala basalawo ki nga ebyo byonna tebinaba kugenda n'amaaso nga tonambuuza na kinasalawo nkuddamu kyogambye nga ekyo tekiri mu kulowooza okitegeera tekiri mu kulowooza si supporting abortion. I can never do that. sisobola kisupportinga era namugamba ebyo birala byonna tubyogereko but ekya abortion nti Irene ajje mu lubuto no ekyo tekigenda kubaawo era namugamba munnaye ekyo kyosobola kisupportinga nanyiga nagenda akitegeera nava wewa anko wetwali tubeera omwana yamutwalako yasooka namutwalako nga akuzeekuzeemu ewa Sezaala ewa Sezaala wange tata Nwaji yanamutwalako n'abeera eyo ate by that time yakolanga ne ku mobile money nalinga mufunira bu jigs ku Monster Studio waliwo Monster obogimanyi Monster Studio obojulya ya Uncle Ronnie abagwe bamanyi nga Ron Banton so nga namukon by the way nze yamuwa connection eyo olaba watandikira olugendo lwa music awo nzi yamuwa that connection namugamba nayo uncle wange na studio natomanya okuyimba biki lwaki togenda nga wabeerayo abayimbi bana babacking biki kati awo nganze nali byasomero nyimba musomero bikinge bya music wa sachulanga sinabakola kyo so nemuwa that connection we yafunira connection navayo wali okagende mu Coca-Cola otegera jarabira abayimbi bani bachaga bani ba otegera nafuna nagenda mu Coca-Cola Swang's kwe kumusayininga olugendo lunanzi yalumulaga nti luwo because yalina omwana wange ate bakuchokubeera nti omwana afunye olubutolo biki but nali mwagala I loved her okitegeera nali mwagala nga wonagamba nti omuntu oyo mwagala bwekiri oluvannyuma we yagenda tewaddamu mulaba twasigala tumitinga eryo libabanga ddene nnyo kuba twasigala yo kumulaba tekirina buzibu naye omwana we buzibu okitegeera so nze negayirako nebigaana okitegeera kati ate nga ojjukira ndi musomero ne Irene naye azadde okitegeera so kati Irene naye nga alina okuvaamu eri room webadde basula abangi naddamu eno ate Winnie wabadde so kwegamba nga bingi ebyali bigenda mu bulamu bwange awo wonna naye era still nasigala nteekayo omwoyo okitegeera omwana ali atya nga mukubira simu omwana ali atya nti bwati ne bwati okitegeera oluusi kali nga wabeera mukambwe mu nagamba omwana naawe oyo Irene tanazaala buuza wa Irene okitegeera buuza Irene owo ali atya okitegeera naye nga nasigalira nfaayo kati gwe enkolagana yamwe yasigalawo na Irene Irene twabeerako ebbanga twabeera kola obufe n'ebbanga ne twawukana n'eyisi mu bubi mu bulungi actually right now wenjogere ali bweru ali mu UK ate omwana we gwe wamusigaza omwana we muyina omwana we muyina kati njagala omwana we muyina nza taking care of her okitegeera nina abaana abalala basatu bendabirira okiwulira aba basatu nno nga sibalinaako na Luganda kakati ongamba otya nti ate owange nti anema okulabirira Destiny first born wange because Destiny yasooka nekuddako oyo Desiree wakubiri ye muto wa Destiny mabegako Winnie yagenda ddala maaso n'okubaako interview gye yakola oba wagirabya saturating ennyo ku social media nga bamubuuza ku bikwatagana ne taata w'omwana n'agamba taata w'omwana kaalijjanga amunoonya ali mu kuba kibooko tewatya bigambo bino byayogera ebyo sigwe gwali gusoso byogera era mwetegereze bulungi emabega kuva zino kibooko zadde bakwatidde osanga munange naye nga kuva dda abadde nga zabyogera so abadde nga zabyogera so it's not the first time ate ayogera n'ebisingano ebyo byowulira okitegeera nga buli kwegamba byonna byayogera bya bulimba sifaayo namugamba ajjemu olubuto I don't take care of the kid okitegeera byabuzinga ayogera so nga naye nga nze omutima gw'obuzadde gusigala gunnuma naye ngamba kanye nendabe ku mwana so bibyo byavaamu era byalabikidde mu katambi. So how is that connection with you with Destiny, your daughter?
connection yaffe ne Destiny yandibadde nungi by the way newankubadde nti ndwawo like ebbanga ddene, but the bad thing ekibi nti mama we amufeedinga information enfu, okitegeera ayinza omugamba taatawo yafa, owulira after okumugamba ekyo namugamba ati taatawo takwagala, okitegeera olusi manyi okuba kimanyi sometimes when I call nimugamba njagala kwogerako ne Destiny agaana naye nga n'omwana omuwuliraawo nga waali, okitegeera nakwata esimu naawe okiwulire muli nti akimugambye nagaa your dad died, taatawo yafa. I'm for real, more than real. Namugamba taatawo yafa naye koli ku simu n'agamba taatawo yafa namala nakuggyako, okitegeera kati ekitaataganya enkolagana yange n'omwana. Teri musajja ayagala kuwulira bigambo bifaanaganako ng'ebyo, teri. Kiruma netadde mbigere n'engamba taatawo takwagala, kitegeera nakuggyako obusungu nga buba bungi, balina bungi naye ekitawaanya Winnie era olina bbuba, I mean oba can I call it love, okitegeera love kyakwagala kyogamba nga ogamba nti wali oyagala nnyo omuntu oyo n'omwagala nnyo with all your life, kibaga gye wakoma omwagala ate gye wakoma weewale nnyo gyokoma omukyawa ate n'osigala ate ng'olingiriza ate yali naani kati essaawa zino, okitegeera she stalks you. Sagala nnyo okgenda mu ebyo naye amanya yeefuula omanyi omuntu akulabira mu ange eno bweti naye nga she knows amanyi wembeera, amanyi neodating oni ani era abimanyi, okitegeera kakati omuntu oba ava mu bulamu bwe lwaki osigala nga okitegeera lwaki osigala ng'omusitokinga bwotyo. Ekyandibadde kitugatta ekyo si kibi kuba omwana asigala atugatta, but at the end of the day kola patiyo nga mami nange nkole yange ndabe ku mwana mbe nga mwinako access. Kati lwaki temutuula ku mmeeza ne mukkiriziganya ku nsonga zino nga mmwe you come to the last agreement ne mukkaanya ku bintu bino ne musonyiwagana buli kimu ne mukigonjoola kwegamba ne mu living a happy life? Webale nnyo ekibuuzo ekyo naye ekyo kibuuzo ndowooza kyandibadde kisaana Winnie yennyini mama Destiny, olw'ensonga nze wagenza okundaba mu mawulire si recently nga wandabye recently mawulire juzi ye nga ogambye Winnie kuva ddanga omuwulire akola ki ayogera ku taata w'omwana nti kino ne kino na kino na kino, okitegeera so ye asaana okubuuza lwaki temutuula ne mukola ki ne muteesa. Naye nze am ready naye ye tali ready, that is the problem, okitegeera kyekireeta gwe mulundi ki ogwasembera ddala okumiitinga Winnie ne mwogera? Ne twogera nga twogera okwogera obulungi emirundi gye tuba twogedde obulungi egiba gya ku ssimu. Actually era ku ssimu tusinga kwogerera ku ssimu most of the times, si tetudanga kaawo mbu tugende mu restaurant tusinga kwogerera ku ssimu naye nga wegambye sometimes mood eba up sometimes eba down, so gwalina okumanya engeri y'okumuhandolinga. Kati kambuuze ekibuuzo kino, okyagenda ddala maaso n'okubanga ate owayoko ka support akatinitini era nga taata eri Destiny? Ekyo tekyandibadde kibi era nandikikoze, naye the question is omwana mu accessinga ntya omwana ye mufuna ntya, okitegeera because nkugambye mami alinga gatekeeper w'omwana, okitegeera otoyinza atuuka eri munda nga gatekeeper ganyi, okitegeera financial support yangamba tayetaaga financial support, okitegeera yangamba tayetaaga alina sente ze of course tagyetaaga olw'okuba nti she's now a star, okitegeera back then nga wenkunyonyodde byonna kuva mu ssomero back then nange waliwo we yaŋŋamba nti tukoze tutya, okitegeera she was down and I was there, byonna tasobola byogera wabula yekyayogera I don't care, I don't love the baby, that's it and that's all. When did you last talk to the kid? Nasemba kwogera n'omwana oyo nayita ate mu vinka, she was with her like bali ndowooza ne Winnie nga Winnie alina omwana, so nemugamba mpaaya at least ka voice note ka gundi so that ye atwogeremuko katono, nakikola
ndowooza ne Winnie agenda mujjiikira for that because yakikola just secretly nagamba she's here but mugere wongadi yali this very year it was around the beginning of the year omwaka gutandikaawo. So when you got to know about that anakitegerera wano but Vinka ye akinkoleranga nze agamba ebyammwe sibimanyi era tomugamba but maybe anakitegereraawo. Gwe muli wayogera n'omwana awulira ddala ng'omwana ye yakutegeera nga akutegedde nga taatawe oba ayiga buyizi. Omwana yantegeera kuba Vinka yamugamba talk to your dad akitegeera nayogera nange omwana bambi talina bukyayi ku mutima newankubadde bingi ebimugambibwa talina wadde talina era nkimanyi n'ebirindi basimulabye nga bamuprotectinze wanaakuleera bino byonna ajja biraba she will judge. Essaawa zino tobubaamu kulaba Wendy Nwagi ng'alina omwami gwali naye okuwubamu enkolagana eyo eyalava ate yagwawo just ekitugatta mwana ekitugatta mwana yatugatta honestly ngeza bugeza nga yakuddiddemu essaawa zino nga yanziriddemu anti tosobola kugenda ku step 2 nga step 1 ekyaganyi ekisookera ddala ekisinga obukulu kya mwana biri wimba ndabye ku mwana ne nfuna access ku ye biri ebisigadde ebisobola okujja byokka. Family ya Winnie yo wali ogendedde ddala maaso n'okuba nga atogi involvinga mu kuba ndabangamu kino ekintu mwakikwatangamu ababiri. Nayogerako ne Sezaala naye yaŋŋamba Winnie nga omulaba bw'atyo tewali kyasobola mugamba n'akola ki nakkiriza oba n'akyusaamu ye waba asazeewo ekintu bwe kityo bw'obanga oyagala olina kyoyagala akyuseemu talk to her. Abaleka yes yammwe abamanyi byammwe mwabamanyi mwali muzaala omwana wammwe saaliyo gye mwamitinga ekitegeera nze nalaba muwala wange nti afunye lubuto oluvannyuma nnyo andeetera wano omwana nga weziza emyaka ng'ebi so mumale byammwe. Manyi ebintu bino eno birumya omutwe. Omukyala ayinza okukugamba nti omwana si bubwo kwegamba n'amukyusiza obulamu n'erinnya n'amumwalya kika kirala. Is it the same as she did to Destiny, your daughter? Oba omwana ye yamuleka Sewati yali mujjako talikozesa mu ssomero. But that is fine. Era Mirembe yali asigalawo, ya Desire yali asigalawo. So omwana alina amannya mazungu ag'ekikataganya. No, Mirembe si ya luzungu. Mirembe ya Luganda naye nga terina kika. Eri ekika lyajjako. Eri Sewati. Mirembe, Destiny, Sewati. So namujjako eri Sewati. But that is fine. That is very fine. Tekina buzibu. Okay. Mbozi bambi badde so touching. Naye nga tumaliriza. Sibula abantu ate n'olw'embeera eyo biki what are some of your future prospects ku side ene ya music? First of all, kinsaba abantu nze nga busy nateete balekera okunjajinga olw'okuba bawulidde nnyo stories za Winnie balowooza mutuufu okitegeera naye kale nze kambeera omukyamu but it's not all about ani mutuufu ani mukyamu wabula tukuze omwana nga tetumutadde na mu bya media biki just okumalawo zinenkana nze just give me access to my kid. The thing is simple. Tekyetaaga mu science mungi ngamba nti at least mu week jangu ng'omulabe mulundi gumu kimala seetaaga bingi. Seetaaga sente ze no seetaaga bingi mukwano. Nakagamba n'ensembi nerabidde okubuuza onyumirwa engeri gy'atreating omwana wo engeri eyo ennungi anti omwana oyo engeri gy'amutreatingamu of course she's a good mother. She's a good mother. Bambi, she's a good mother. She loves the kid. Kubanga abakazi bangi bosanga nga tayagala mwana we. She's a good mom. Ndowooza just olw'obukyayi buli eri bwanenako kizibu kyokka. And she's a good person by the way. Yet sagala abantu bamukyawe eyo oba Nwagi kino oba kiri. I think one day ajja kutereera but kikyaganye. But she's a good person and she's a good mother. Sisobola mwogerako kibi. Wandyagadde omwana abeere n'embeera za mama we. Embeera za Winnie simbi just obusungu. Nati n'ekyo. Obusungu obwo just singa tabu adoptinga. Ebisigadde biri fine. Si muntu mubi. She's the right person to be with your daughter. Yeah, as a mother, yeah. Because she loves the daughter. And I like that. Okay. Thank you so much. Olw'embeera eyo ngenda kuba ate mbasiibulira wano mwebale nnyo kubanga ate mubadde naffe okuva we tutandikidde paka ate we tufundikidde emboozi eno. Nyongera bategeeza nti nkolera ddala ne Lawrence ku kamera nze Jonas Ssentongo mubeere bulungi mweraba.